Edirisa Musuuza ne mukyala we Nyamutolo bakiguddeko era nga awala omusajja amanyikiddwa nga promoter Nobert ono amanyikiddwa nnyo mu kutegeka ebivulu era nga sibbanga ddene nnyo ajjukirwa nnyo we yakubibwa emiggo we yali agenze side zedi aigulu okubeera nga ate akyalirako omwami Jeno Salimu Salendo zali ageze kubeera nga atafunayoko kasente naye ebintu byamutabukira era yamaliriza nga bamukubiddeyo emboko abasajja be SFC kakati no omusajja ono Nobert alina ebigambo byevuddeyo nabeera nga ate ayogera ku Edirisa Musuuza alina ebyama byasobola okubeera nga tayogera z'ogwangibwa kubeera nga ate mbateerawo gwaliye n'obeera nga ate osunsulamu of course kubigenda okubeera nga ate owulira alina ebyama byayogedde naye ng'ebyama bino bitiisa ngenda kubeera nga ate mbikuteerawo osobola okubeera nga ate obyewulira ku video gwangibwa kubeera nga ate njikuteerawo gwe n'onteerako ekigalo likinga ate tebibeera kubeera nga ate osharingirako abala comment section or is a bit open once hawo tekigenda kubeera nga ate osulawo endowooza kubyogenda okubeera nga ate of course olaba mu video naba nkujeeyo alina n'obutabi bulabagenda okubeera nga ate nkuteerawo era ku mukulu y'omu Edirisa Musuuza gwe just tetula butuuzi kalira subscribinga bw'obanga obadde tera okubeera nga ate otwegattako buli onabadese video ojja kubeera nga tafuna notification nti kakati agagudde side zeeno ogegano shekashafu musomi wadduwa nkujukiza enamba z'essimu zitawo wansi awo ku busitika beera nga tomunoonyako buli kimu kijja kubeera nga tekitambula bulungi nnyo maridadi sana side endala Habibu airport pickup bano nno bajja kubeera nga tebakuyambako okujja ku kisaawe n'okutuusa enala gye bandagenda kubeera nga ate otuuka ate mu budde bannaffe Halali construction services bano bo mulimu gwabwe kubeera nga tebakuzimbira ekizimbe ky'oba ennyumba yo ekintu kyonna ky'oli mu kubeera nga ate oteekateeka ng'oli bweru wa ggwanga nga tolina nnyo obudde obanga oli mu ggwanga ly'e Uganda ate nga tolina nnyo obudde bano bo ensonga bajja kubeera nga ate bazikwasaganya abo bonna benjogeddeko enamba z'essimu zifune wansi awo ku busitika obuli mu kubeera nga ate buyitawo kambatisemu ensonga zino komawo n'amawulire abala mangi tevaawo njagala muntagire Natasha muntagire lecho mukwano gwange mwannyinaze lecho mumugambe lecho muwala wa Jeno Salimu mubulire bagala kunzita Edikenza agala kunzita mulowoozi gaagano uli odi yenu oyo omuvuka bamuyita Hasani nina ne video ng'alagira abaana ba Scorpion nga balagira wentudde oyo Hasani y'omu ku bayambi ba Eddie Kenzo yaŋŋamba mweno audio yadaji kati mbabuulira era mu abasiru abataweereza audio mu viewers fe abayina essimu esukka mwemu tosobola kumpeereza viewers kebere video njirikodinga abadde yaweere n'obujulizi bwonna bwengenda okuteeka mu security Hasani wampeereza audio n'ogamba mu Nobert obulamu bugenda kuluma pozifuna pistol eno audio yakubidde gyoweereza olwaleero n'ogamba kati muwulize ati aliwaawo agambye mu Nobert Scorpion bulijjo agamba kati Scorpion saba gwe munaku gwe musiru gwe matako gwe mbizi gwe wobeeredde ng'ogenda kufiira mu bintu ebitakwatako owuli awo bakuteeka mu video mu Scorpion saba bulijjo agamba Nobert ojja kufuna obuzibu bwa bwereere kati Eddie Kenzo ate gwasasudde leero ssente naatera okumaliriza live eno agenda kumunzita naye akadde konsalinya kumunzita naye akadde konsalinya na Kamiliyoni nti yantusizaako obulabe naye nga bonna bali aba Jeno Damulira gwasinga okunoonyeza mu ggwanga mulino mu ggwanga lino n'afande Magambo owa CID Kenzo njagala onzite ojja kundya obufiififi nkubuulidde tomanyi bantu b'ekannungu Kenzo njagala onzite weegasa ne Kamiliyoni mu nzite Kenzo Eddie Kenzo weewaddeyo nzite kebalimba nti oli mutawani wa kyefaali n'olowooza nti olina amaanyi ogenda kutegeera nti eno gavumenti efugibwa President Museveni Eddie Kenzo byenjogera ndi ku mazima meereere Eddie Kenzo wabba ssente z'abayimbi obumbi 5 era ekikuluma n'ekikayanya Nobert kyenavuddeyo nwanirire bakwongera batya obumbi obulala 5 obuli mu minisitule ya genda nga wabba obwasooka ssente bazikumye nina n'amaloboozi wano ng'omuyambi wo gwe bayita Hasani aŋŋamba
timugenda kunzita. Hasani n'agamba ti Nobert ogenda kufuna obuzibu. Leero bw'amaze okuzannya omuzannyo gwogwo nga yakipinze Chameleone ng'ali mu plan ng'amaze omusasula sente z'okujja okuyimba. Lwaki akoze ekintu ekyo? Yategera ndi Bebe Cool, Alien Skin ne Bagravity babadde mu soloti leero. Era bo mu bwongo bwabwe era naffe ne tubazannya psychology ne tubalaga nti Kenzo ne Eddie Kenzo Bebe Cool Gravity kusaasira bonna bagenda kuyimba kulale ya leero. Ekyo nakitaddeyo ku makya naye nga ne mubazannyira ku bwongo. Boba alowozezza nete mwategedde psychology yabadde waawo. Olunaku lw'ejjo mwategedde nti Alien yazzeemu sloti. Goza kulaki yazzeemu. Kubanga Bebe Cool yabadde alina ekintu ng'agenda ku meetinga president. Era ekyabaddewo ekiro president ku kimu yasegedde ekyabadde mu sloti. Kati Kenzo mutima lye kati Chameleone wenjagala ate nkubuusize gwe musajja gwe muzeeyi gwe. Okaddiye ne bakyakosa ebyekisiru. Omusajja yabba obuwumbi n'obuwumbi bwa ssente n'akuwaako miliyoni 10 ze Uganda. Ajja kukozesa ebyekisiru akupangisiza ojje n'egganga etusa obulabe ku muntu bagambe nti gwe ose Nobert. Yadde wadde otegeddeko Nobert bamukube. Onfuna bulungi. Chameleone wanajo kimanyi ne wagenza olaba nga waliwo kamera nnyingi. Ne Kenzo kukozesa ebyo takwagala. Kubanga singa Kenzo akwagala Chameleone singa wayimba mu West Nile. Singa wayimbe Elango, singa wayimbe Luwero. Kenzo yakuzanya akantu ng'ategedde Bebe Cool ne tiimu ye kuba Bebe Cool alina tiimu ey'amaanyi ya Unstoppable. Bagenze ne ba meetinga president. Kati gwe nga Kenzo ayagala okulaga ti gwe tebagabangako bayimbi baawa balala ba superstars. Kwe kuleeta n'oyimbe Kabera Maido leero n'oyimba ne Kalaki. Chameleone mayinza enkwagaladde nkubuulira ebizibu byo n'ebibi byo. Chameleone kugamba ebigambo bino. Chameleone bakugasa mutalo lw'okunzita naye kuno ku nsi ndi muwangaza okusinga. Eno Uganda yaffe na President Museveni ebimu ku byamutwala mu nsiko kulwanira eddembe lyaffe. Chameleone oyagala kunzita nga weegase ne Kenzo. Olumaze okunkuba ebikonde bankuba ebikonde bibiri mangu mangu. N'abasajja bange ababadde ne baga mubalekete mubaako kyemukola kyemukola. Kuwambadde sagala babeeko kye balaba. Ne ntapinga kuwa mawulire omu n'owokubiri. Ne beetapingako bonna ab'amawulire ababaddewo aba social media. Chameleone olulabye nga nkoledde sigina ab'amawulire. Chameleone era njagala video eno ne Chameleone mugimulage. Chameleone akiridde wansi n'efuula alondawo ssente n'akuba oluyi ku gundi wansi ku stage. N'abasitopinga abavubuka ba Scorpion. Mbanyumiza olugendo nga bwe lubadde. Olw'okwagala okutwala obulamu bwange olwaleero. Kulala eriko president, kulala ye Kalaki. Kulala ye Kalaki. Kulala ye Kalaki wa bintu siza. Njagala afande David Mugisha atwala SFC. Chameleone ajja atya ne ganga. Kulala ya president ne bakubira wa abantu. Kulala ya president Museveni. UPDF kujere tumanyi kubadde abasirikale ba Eddie Kenzo babiri abali mu uniform nga tujukira tebaba na mundu emundu zibasigaziddwa SFC. Abasirikale babiri kumbe ba Eddie Kenzo ateze be balabye nga bankuba babantadde kumpi okumba confidence nti waliwo security. Kenzo kyazanye nzo okunkubya. Kati embeera bwe badde bwetu Chameleone n'awoninga abavubuka abo nti temukikola mugenda kunsula mu buzibu. Akubye oluyi wansi. Abavubuka bonna ne babulawo awo segede gye balaze. Ku stage e Kalaki. Bino byenjogera mu biweereze security. Buli kye mukoze kiri ku record. Kenzo ogenda kunzita olese Chameleone ku plan y'okunzita ensinyo yakala ekimanye. Chameleone gwe ne bona azita ku nsi nawo oliko emyaka mitono ekyo nkyogedde. Era ojja kunsangayo mangu oba gweza n'okunsooka ekyo njagala nkikubuulire. In fact ojja kunsooka teeka waaga weegase ne Kenzo mu nzite katate gwe ogenda na kunsooka ekyo Chameleone nkikubuulira. Kibadde bwe kiti olutuuse e Kalaki ne bankwata ne balaga nti wendi. Kenzo najja n'ayimba. Bw'amaze okuyimba batabani badde bamulaga moves nti Nobert bwali.
era waliwo n'omwana alikodinze naye nerabidde erinnya lye nga Kenzo atunula wentudde era omuvubuka oyo abijjeeyo kati vidiyo ye abijjeeyo erinnya ndyerabidde screenshot nagirikodinze nakoze screenshot nengitereka njirina account eyo ne video nga Kenzo atunudde wendi yabadde plan kuva ku ntandikwa Kenzo bwe yategera nti agobe bayimbi banne kwe kusala waleete Kamiri abuzabuze embeera kumbe mission gyaleeteddemu Kamiri yakusanyawo obulamu bwange nga Kenzo ayagala atyejjemu kubanga Kamiri yampawabira namponinga Kamiri mu bino ate abitegedde luvannyuma naye Kamiri yataasize embeera kubanga ye Kenzo abadde mu motoka emabega wa stage Kamiri alabye embeera nga bamawulire bonna bagenda kuba babikutte kubanga omuvubuka bwankubye ebikonde 2 mu lubuto ankubye muno kulale ya President Museveni ne munkuba ebikonde nga ndi ku stage nge bali abantu ntuze kulale ya President Museveni Scorpion ganga Kamiro nijo abankubye omuvubuka omwe abadde mu bulaka sigenda kutafuta jiwe wano wa security mwabagambe ku social media sigenda kutafuta John security ye mulina gwe muvubuka gwankubye mubadde abavubuka babiri aba omu yo mukisa mukama fute kitamu kutachagana okubakiria nego muvubuka obadde mu t-shirt ya black oli muddugavu nnyo gwe manyi kugambe bigambo bino ogenda kunsooka mu ntaana nkugambye I'm not threatening violence nkubulya kyekituufu ojja kutegera nti eno gavumenti eriko bannanyiniyo bw'oba akusindisa ontuuseeko obulabo nzite gwe ogenda kunsooka mu ntaana bw'onaafa ku mmanda enfa lwakubiri gwe kitegeere ebigambo ebi gwe futa giwo tumulina oli awo oli muddugavu oli wabimwamwamwa fute gyasoose bakutte gwe musajja gwe oli ku Scorpion ganga gwetegedde saba nnyo ogende luzira obulamu bwonna naye watali ekyo laama buli kimu lyanga buli kyoyagala buli lunaku paka ng'olinda kufaaku linda kufaaku gwe naawe tukusanze ng'ova kusasulwa naawe obadde ova kusasulwa kuddawo kabini sitole gyenyumya mugimanyiiko gwe gattagatta muddo solooza ntambudde nti okubatuukako I am nobody events nva ku boda ya Uganda ne Congo ndi musajja mukiga mufumbira kulati njogera mawanga abiri tojja kubitegeera Eddie Kenzo mbagambe ebigambo bino olumaze ne beekengere mmotoka badejja sawa nnya ekyo jala kikubere mu bwongo ku nsi kuno nzi Katonda ayogera naffe fe Katonda ayogera naffe Eddie Kenzo goyagala koza Kamiliyoni nsomiti yanzise yadda kimanyiko Kenzo ngamaliriza bw'omaze okukola byonna by'okoze kati video eno mugiweereze Kenzo era mugimutaagingemu Kenzo kakunyumiza emboozi nga bwebadde Kenzo bw'omaze okuntuusaako obuzibu n'ofuluma ofulumye Kamiliyoni ne bagoing ahead of you Kenzo osanze ba Kamiliyoni bayimiridde wantu nga basi yabafudde nako naye ng'ekyokufa omupiira ngo bakyusiza omupiira obadde mubadde mulimba mubadde mu mupango buli kimu security ekirina Kenzo oze ewa Kamiliyoni abadde mu basi abaana ba Scorpion shaba no basasula sente kuba bakugamba nti omulimu bagukoze bankubye Kenzo nina ne footage wo okumanya te Kenzo mukopi tasobola na kwesiga timu ye muvaako mabega kujiwa sente yesasole bali Kenzo ye kwatidde sente abadde kimwetagisa okuyimirira Kenzo njagala bakuwo akatambika notegeere nti no security ekulondodde kana kambizi security ekulondodde nga bw'otambudde okuva kulale babadde bakuliko Kenzo fabamu mutulabe mpola osobola kwanga bakulimba ne bakuwa ekitibwa kya simanya presidential advisor on creatives ne batizula nti oli angazi oli dofe Kenzo oluvudde kulala otambudde
noisa basi yaba kamiliyoni eriko ekifaananyi kya kamiliyoni emabega mu maaso double cabin esose eyabatani bo abakutambulirako omubadde Hassan double cabin erimu Hassan oyo muvuka wa malevu omulala tafulumye yani oyo Kingston ne Kingston mwabadde tafulumye noyo bawusawo omunene tafulumye Hassan yafulumye ne footage kwali muli tumulina mufulumye Kenzo njagala onzite ojja kundya obufiififi nkubulidde tomanyi bantu bekanungu Kenzo njagala onzite wegasa ne kamiliyoni munzite ka Kenzo Eddie Kenzo wewaddeyo nzite kebali mbantu oli mutawani wa chefali noloza nti olina amaanyi ogenda kutegerade no gavumenti efugibwa President Museveni Eddie Kenzo byenjogera ndi ku mazima merere Eddie Kenzo wabba sente za abayimbi ogumbi butano era kikulu ne kikayanya nobati kina video nwanirire bakongera bati ogumbi obulala obutano obuli mu ministry ya agenda ngo wabba obwasooka sente bazikumye nina namalobozi wano ng'omuyambi gwe bayita Hassan yangamba timugenda kunzita Hassan n'agamba ti nobati ogenda funa obuzibu kamiliyoni ku plani y'okunzita ensinyo yagala ekimanye kamiliyoni gwe ne boonanzita ku nsi nawe oliko emyaka mitono ekyo nkyogedde era ojja kunsangayo mangu oba gweza n'okunsooka ekyo njagala nkikubuulire in fact ojja kunsooka teeka waaga weegase ne Kenzo mu nzite katate gwe ogenda na kunsooka ekyo kamiliyoni kikubuulira kibadde bwe kiti olutuuse ekalaki ne bankwata ne balaga nti wendi Kenzo najja n'ayimba bw'amaze okuyimba batabani badde bamulaga moves nti nobati wali era wano n'omwana alikodinze naye neerabidde erinnya lye nga Kenzo atunula wentudde era omuvubuka oyo abijjeeyo kati video ye abijjeeyo erinnya ndyerabidde screenshot nagirikodinze nakoze screenshot nenjitereka njirina account eyo ne video nga Kenzo atunudde wendi yabadde plan kuva ku ntandikwa Kenzo bwe yategera nti agobe bayimbi banne kwe kusala waleete Kamiri abuzabuze embeera kumbe mission gyaleeteddemu Kamiri yakusanyawo obulamu bwange nga Kenzo ayagala atyejjemu kubanga Kamiri yampa waabira namponinga Kamiri mu bino ate abitegedde luvannyuma naye Kamiri yataasize embeera kubanga ye Kenzo abadde mu motoka emabega wa stage Kamiri alabye embeera nga bamawulire bonna bagenda kuba babikutte kubanga omuvubuka bwankubye ebikonde bibiri mu lubuto ankubye muno kulala ya President Museveni ne munkuba ebikonde nga ndi ku stage ngebbali abantu ntuze kulala ya President Museveni Scorpion ganga Kamiliyoni gy'otambula nayo etanze kututuusaako obulabe ffe abawagizi ba President Museveni eno Uganda yaffe na President Museveni ebimu ku byamutwala mu nsiko kulwanira eddembe lyaffe Kamiliyoni newe ba wakufa nkya saawa 6 gojja kufa saawa 4 ekyo njagala kikubeere mu bwongo ku nsi kuno nzi Katonda ayogera naffe ffe Katonda ayogera naffe kati Kamiliyoni wenjagala ate kubuusize gwe musajja gwe muzeeyi gwe okadiye ne bakyakosa ebyekisiru omusajja yabba obuwumbira obuwumbi bwa ssente n'akuwaako miliyoni 10 ez'e Uganda ajja kukozesa ebyekisiru akupangisiza ojje negganga etusobolabe ku muntu bagambe nti gwe ose nobati yadde wadde otegereko nobati bamukube onfuna bulungi Kamiliyoni wanonajo kimanyi ne wagenza olaba nga waliwo kamera nyingi ne Kenzo kukozesa ebyo takwagala kubanga singa Kenzo akwagala Kamiliyoni singa wayimba mu West Nile singa wayimba elango singa wayimba eruwero Kenzo yakuzanya akantu ng'ategedde Bebe Cool ne tiimu yakuba Bebe Cool alina tiimu ey'amaanyi unstoppable bagenze ne bameetinga president kati gwe nga Kenzo ayagala okulaga nti gwe tebagabangako bayimbi baawa balala ba superstars kwe kuleeta n'oyimba ekabera maido leero oyimba ne Kalaki Kamiliyoni omanyize nkwagaladde nkubulira ebizibu byo
n'ebibibyo. Chameleone kugamba ebigambo bino. Chameleone bakugase mutalo okunzita ne kuno kunsindi muwangaza okusinga gwe kijalo kinoting. Eddie Kenzo goyagala koza Chameleone nsomiti yanzise yadda kimanyiko. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amanya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa abayina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.